Banange ndozalaba huyo Nabatanzi abapoliisi bamutomedde ali mu kuyombesa abasirikale asasule emmotoka ye mabega olaba okutaala ndoozi olaba lwendiro mabawe wamaje kyalya huyo yoyo yennyini ndooza mumulabi Banange ndozalaba huyo Nabatanzi abapoliisi bamutomedde ali mu kuyombesa abasirikale asasule emmotoka ye mabega olaba okutaala ndoozi olaba lwendiro mabawe wamaje kyalya huyo yoyo yennyini ndooza mumulabi Banange ndozalaba huyo Nabatanzi abapoliisi bamutomedde ali mu kuyombesa abasirikale asasule emmotoka ye mabega olaba okutaala ndoozi olaba lwendiro mabawe wamaje kyalya nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ati teweerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications bwe tuleeta videos empya. Mwana muwala Diana Nabatanzi nalulungi yalabiseeko ng'ali mu kitundu ekimu ng'ali kusima yomba. Diana Nabatanzi ng'atankuuse. Diana Nabatanzi yabadde anyiize olw'ensonga nti emmotoka ye baagitomedde. Diana Nabatanzi yalabiseeko ng'ali ku mmotoka ya poliisi era kigambibwa nti Diana Nabatanzi emmotoka ye yatomeddwa era poliisi ye yatomedde emmotoka eno. Kakati Diana Nabatanzi yabadde atabuse ng'ayagala poliisi basasule emmotoka ye. Emmotoka eno eya Diana Nabatanzi emabega ku kutaala babadde bagitomedde era mwana muwala yabadde atabuse ng'anyiize kwegamba nga olabira ddala nga sooli Diana Nabatanzi eva ataddeko ka smile ku luno byabadde birala. Omukyala ono ng'akola ku kirikirya show ku BBS Telefina era nga mwana muwala ono muzanyi wa firimu ne katemba. Omukyala ono yalabiseeko mu kitundu ekimu nga okwegamba anyiize ng'emmotoka ye Range Rover emmotoka ey'ebbeeyi bagitomedde era abadde ali mu kuyomba n'abakulu ababadde mu mmotoka endala eya poliisi. Omukyala ono Diana Nabatanzi yaliko ex wa Rasa. Kakati ka video kono nga katrendinga ku social media abamu nga bagamba omukyala oyo ku luno Rasa katulabe kyanamukolera. Abalanga bagamba emmotoka eyo Rasa yagimugulira kwegamba ebiyitingana ku social media biribika naye nga mwana muwala ono nga omukyala omulungi ennyo naye nga ye yasuulawo Rasa yagamba nti abasajja ebiseera ebisinga nga Rasa abo abalina ka sausage tebamusobola era ye n'agamba nti yagamba nti mujja kukitegeera lwaki yalekawo Rasa era ye yasirika busirisi. Kati mwana muwala ono yalabiseeko nga kwegamba atabuse naye ng'anyirira. Diana Nabatanzi oba ayambadde ngoye kikaaki oba afaanana atya ye asigala anyirira era mwana muwala ono yalabiseeko mu katambi nga kwegamba obusungu bungi naye ng'era still akyanyirira. Stay tuned and don't forget to subscribe.